ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، matenda amajivu agatali mu bukendeevu bwonna nga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu. Musaba okusaasira n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwebyo byasomesa kutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkukira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah tabaraka wa ta'ala kwe kuyimiriddeko okwesiima kwaffe ku nsi ne ku nkomerero, okwekwata ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lyekkubo ly'okuwona kuno ku nsi ne ku nkomerero. Omuntu yenna aneekwata ku Qur'ani ne sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abijjamu endaba y'abantu oyo yekka yagenda okuwona. Wa amma omuntu anaatwala eddiini ye ng'abantu bwe bagikola ajja kuba azikiridde. Bw'oneekwata ku sunna ojja kubeera gharibun fi ahlika, ojja kubeera wanjawulo mu bantu nga bakulabanga atabitegeera, nga bakulabanga ggwe ali ku ngeri ey'enjawulo, nga bakulabanga ggwe agwana okuvumirirwa, naye okuwonako kuli awo. Newankubadde abantu bajja kulaba nti entegeera eyawukana n'eyaabwe, awo wali okuwona. Omusomo gwe batugambye okwogerako gwe musomo gukwatagana n'ebyobuwangwa nti ddiini, omuntu tobeera n'eddiini ebbiri. Baganda bange, ebyobuwangwa ddiini eyeetongodde, era ababaka Allah tabaraka wa ta'ala be yatuma, Allah tayinza tutonda n'atuteeka kuno ku nsi n'agamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda bantu n'amajinni okujjako basinze nze, n'atatutumira babaka kututegeeza tumusinza tutya. Kyali tekisoboka. Allah tuteeka kuno ku nsi tumusinze n'atuleka nga buli omu alina kusinza nga bw'ayagala, tekisoboka. Yali alina otutumira ababaka batubuulire butya bwe tumusinza. Era mu babaka bonna be yatuma, ensinza gy'ayagala okumusinza yagibakwasanga. Mu suratu Anbiya yagamba wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tewali mubaka Allah gwe yatuma luberebererwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okujjako nga Allah yamussangako obubaka tewali agwana kusinzibwa okujjako ye yekka Allah, nawekityo Allah gwe baba basinza, fenna gwe tuba tusinza. Mu aya endala yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, buli mulembe twajja tutumangamu omubaka ani ibudu llaha, alagira abantu basinze Allah omu yekka, wajitanibu ttaguuti, bewale ebisinzibwa ebirala ebitali Allah. Kati ebisinzibwa ebirala byebyobuwangwa zennono. Era Allah subhanahu wa ta'ala buli we yasindika nabbi, abantu b'ekitundu basiŋŋaanibwanga balina enzikiriza yaabwe ey'ekitundu. Era bangi mu kiseera nga kino kitulimu eky'abaana okuwummula, abazadde batwala abaana mu byalo ne ku bijja byabwe ne gye basibuka bamanye ebyobuwangwa byabwe n'ennono zaabwe. Naye ennono ezisinga nga 98% zaawukana n'eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Mulimu ekigambo mu bino bye ŋŋenda okwogera, ŋŋenda kwanukula ebintu bisatu mu musomo guno. Ekisooka, eddiini yaffe bya buwangwa by'Abawarabu, kubanga mulimu abalina ekyo endowooza. Abo mubalabiraawo naye beekutte ku nnono z'Abawarabu, ebyobuwangwa byammwe, nammwe era eddiini yammwe nnono y'Abawarabu. Mu bino bye ŋŋenda okwogera ebintu bisatu ŋŋenda byanukula.
eddiini yaffe bya buwangwa by'Abawarabu. Ekyokubiri kyengenda okwanukula, abaffe eddiini bwejja ejjawo ebyobuwangwa oba ebirekawo. Kyeki ansi eyokubiri twagala okufuna mu guno omusomo. Esembayo ensonga eyokusatu, eddiini n'ebyobuwangwa kiki ekyasookawo? Bintu bisatu. Abaffe eddiini gye tuliko bya buwangwa by'Abawarabu. Ekyokubiri, eddiini ejjawo ebyobuwangwa oba ebirekawo. Ekyokusatu, eddiini n'obuwangwa kiki ekyasookawo? Kubanga bino bye tubyogera waliwo ate abawalimu abalala abajja mu bye bakulembeza basoma aya ne bagamba ya ayyuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Basoma aya eyo ne banywezaawo ennono n'ebyobuwangwa tebiina mutawaana, ne banywezaawo okwabya ennyimbe, okumala abalongo, okusamira, okutereka obulira bw'abaana, oyirizi. Kaakati kye ngenda obbakolera, ngenda bbawa kalikyazi z'Abawarabu 10 ngezo oba owandiika. We naazimalira tugenda kuba tumaze okwanukulako ebibuuzo bibiri. Ekisooka, obusiraamu kalikya y'Abawarabu tugenda kuba tukyanukula. N'ekyokubiri ekigamba obusiraamu bujjawo ennono oba buzireka, ebyo bigenda kuggwera mu bifaananyi bino byenkuwa. Abawarabu balina nabo ennono zaabwe, balina kalikyazi zaabwe. Era kyobalaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah bwe yamussaako obusiraamu, ebimu ku bye baamwanukula, wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana. Bwe babagamba nti mujje eri Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byaleese, baddangamu nti ffe byotusanzeeko ne bataata baffe bikyatumalira. Kitegeeza Abawarabu balina ebyabwe, era mu aya endala ekukakasa nti balina ebyabwe. Allah tabaraka wa ta'ala bw'atuma Muhammadin sallallahu alaihi wasallama beewuunya nabbi byazze nabyo ne bagamba aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Muhammadi bakatonda baffe bonna be tubadde nabo abafuddemu Allah omu gwe tuba tusinza, ne bagamba kino kyaleese mawano. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Era baali abanenene abakulukulu, buli abantu bwe batuula mubaamu abakulu mubaamu abanene, ne basimbula ne bavaawo ne bagamba ne bannaabwe muveewo musigale ku byammwe. Ekyo kye kigambo kye tubaagalamu. Kikyenjagalamu bagamba ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq. Muhammad bino byoleese nga tetubiwulirangako mu mirembe egiyise. Kitegeeza singa Muhammad bye yali aleese byali bya buwangwa byabwe, baali tebasobola kwogera kigambo ekyo nti tetuwulirangako ku bino, kubanga obuwangwa bwe baali babumanyi. Naye kitegeeza nti bamugamba tetubiwulirangako, kitegeeza byali aleese byali birala n'obuwangwa bw'Abawarabu kyali kirala. Wa min adati al-arab qabla al-islam, mu kalcha z'Abawarabu esooka, kanu ya'buduna al-ahjara wal asnama, baali basinza amayinja. Eyo yali kalcha y'Abawarabu, ng'Abaganda bano bwe basinza abalongo. Nze ngenda kwogera z'Abawarabu, gwe naawe wandiika wabbali ez'Abaganda oba ez'Abakiga oba ez'Abanyoro. Nze njogera y'Abawarabu nga gwe ompandikira wali ey'Abaganda kalcha yaabwe. Bwe nnambala nga nammwe mumbuulira, mwe mugenda kumbuulira za wano. Kitegeeza tugenda okukola ku ziri ne wano kye tugenda okukola. Nze njogeremu y'Abawarabu gwe ng'onootinga wabbalu ne Abaganda balina eno. Nze bwe naamaliza nga tumenyeeza Abaganda 10. Abawarabu mu kalikyazi zaabwe ze balina ngambye baali bakola ki? Baali basinza amayinja. Allah bwe yatuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalikya y'Abawarabu ey'okusinza amayinja, Allah yagyogerako ki? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi entuufu eya Ambasat al-Aslami radiyallahu anhu agamba, nagende wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nali wa mukaaga mu baasiramuka amakulu, neebala nga ndi wa mukaaga
mubasoko kusalamuka bwe yatuuka ewa nabbi yamugamba man ant gwani n'amugamba nabiyu nze ndi nabbi n'amugamba nti waman nabiyu n'amugamba arsalani llahu au ba'athani llahu allah antumye n'amugamba wabima arsalaka llahu bi bw'oba oli nabbi allah akutumira ki kati nabbi ayogera allah byamutumira nabyo mu ntandikwa ya daawa tekyetagisa kumala kufuna maanyi bino nabbi yabyogera nga atandika butandisi n'amugamba arsalani llahu allah antumye biswirati l arhami kulagira abantu kuyunga nganda wulira ekyokubiri wakasiri l authani n'okumenyaamenya n'okudistroyinga lubaale amayinja emiti abantu bebasinza ekyokusatu wa an yuwahida allah n'okuba nti allah ayawulibwa la yushrak bihi nga tagattibwako kintu kirala kyonna nabbi imatla da'wati mu ntandikwa ya daawa nti ajjawo lubaale mayinja allah n'abalagira oluvannyuma lwekyo falyabudu rabba hatha albayit bakole ki basinze allah nannyini nyumba eyo wala byebabaddeko bwabibajjeeko byonna babiveeko basinze allah oyo eyo kalica y'okusinza amayinja allah n'agijjawo kalica ey'okubiri wa min adatihim qabla alislami mu kalica z'abawarabu ze baali balina nga obusiraamu tebunnaba kujja kanu yanharuna wa yadhbahuna lil andad ayi lil asnami baali basalira amasanamu baali bawonga ng'omuganda bwano bwasala nga amala abalongo bwasalira ennyumba mpozi z'abaganda mwe muziwandiika muwandike kati abaganda nabo balina ezaabwe zikambere ku zino gwonootinga wali eyabaganda sekasanye eyabaganda eno eyabaganda oteeka wali n'abasoga sekaŋŋambe n'abasoga bagambe kubanga baliza okudamba tuli ku baganda bokka n'abanubbi nga nawe owandikeyo ekinubbi n'abagisu nga gwe owandikeyo ekigisu abawarabu basiŋŋaanibwa basala bawonga bayiwa emisaayi allah bwe yatuma nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama kalica ey'okusalira ebitali allah n'abagamba bagambe qul inna salati essola yange gyensaala wa nusuki n'okusala kwange kwensala ebisolo wa mahyaya n'obulamu bwange wa mamati n'okufa kwange lillahi rabbil alamin byonna bya allah byonna bya allah la sharika la tagattibwako kintu kirala wa bidhalika umirtu bwentu bennalagirwa wa ana awwalu lmuslimin era nze wolubeberye okugondera ebyo allah byalagidde kale kyeyokusalira amayinja emiti lubaale obusiraamu bwe buzze bugireseewo oba bugijjewo allah abagambye atya fasalli lirabbika wanhar bw'oba ogenda kusala salanga ku lwani era saalanga ku lwa allah osalenga ku lwa allah okusalira ebitali allah obusiraamu bwe bwajjawo kalica ey'okusalira ebitali allah tokkirizibwa kusalira nyumba tokkirizibwa kusalira muti tokkirizibwa kusalira balongo tokkirizibwa kusalira motoka nyumba tokkirizibwa kusalira ntaana nogamba nsaddaakidde bataata bange bampe emikisa kalica ey'okusalira ebitali allah obusiraamu bwe bwajja bwagijjawo eyakumeka wa min adatihim qabla alislam mu kalica z'abawarabu ze baali balina endala nga obusiraamu tebunnaba kujja eyokusatu kanu la yuwarithuna albanati baali tebasikiza baana babuwala okiwedde abaana ab'obuwala baali tebafuna ku maali y'abakadde baabwe nga Sheikh Ibrahimu Kitenda bwafa n'aleka abaana basatu abawala babiri omulenzi aliko omu mbadde nyaga n'aleka abaana naye ate obatedada oba ayina omukyala oba talina kuba atalina mukyala aleka abaana oba taleka kati kankireke tunakyogerako oluvannyuma ali mulimu Sheikh Kitenda no senga aleka abaana bameka
omulenzi aliko atya mujahiliya natusirashya mujahiliya ng'emaali yonna ebeera yani ya mwana mulenzi. Laba obulyazi amanyi obulyawo alese biliyoni 3.5 obuwumbi. Manyi obuwumbi 3.5 ennaku zino mubuwulira nnyo mu matu mwebuli mu matu gammwe. Alese obuwumbi bumeka 3.5 si bwe kiri. Kale alese omwana w'obulenzi ogwo mujahiliya ng'obuwumbi 3.5 bukola ki buba bwa mulenzi ng'abaana ab'obuwala baviiramu awo. Ne wano mu Baganda nno ssebo abakyala abawala bwe bafumbirwa nga tebabawa bagamba emaali bagenda gitwala eyo nga bawa ba bulenzi. Obusiraamu bwe bwajja nabbi bwe yajja nabwo eyo kalisha y'Abarabu si bwe kiri. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah bw'amutuma n'obusiraamu Allah ye yagamba ki? Allah yagamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Abaana ab'obulenzi balina omugabo ku maali erekeddwa bakitaabwe n'abooluganda. Walinnisaa'i nasibun, n'abaana aba obuwala nabo balina omugabo mimma taraka alwalidani wal aqrabun, mubirekeddwa bakadde ababiri n'abooluganda. Uyo Allah kyagamba mimma qalla minhu aw kathur, kebenge badde nyingi etya obeera badde ntono. Kano kankagambe Seeka Hassan Kaluma 2 ennaku zino tuli ku kikeekweto kyakuleeta 3 tuve ku 2 twagala agende ku 3 tuve ku 2 abiruddeko nnyo ebyo. Kati kano kakowa Seeka wa min lataifu hadhihi al-aya, obumu ku bukuliza abamanyi bwe bagamba mu aya eyo, kana min al-mumkin an yaqula rabbuna subhanahu wa ta'ala lirrijali walinnisaa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun fi ghayri alquran. Kyali kisobokera ddala Allah ogamba lirrijali walinnisaa'i nasibu, nakola atfu mubashara lirrijali walinnisaa'i nasibu. Naye yagamba wa min lataifu hadhihi alaya, Allah yagamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur, nabamala nagamba walinnisaa'i nasibun. Bagamba adamul atif mubasharatan yadullu ala istiqrari nasibu al-inath. Kubanga senga Allah yagamba lirrijali walinnasib nakola atif mubashara, kyali kimanyikiddwa. Kati Allah okwawula abasajja bokka n'abawummuza wali n'addamu n'abawala n'abaleeta bokka, kitegeeza omugabo gwabwe si gwakupaatiika kuli. Kubanga oli alipaatisa kitenga kyekimu kye bamanyi lirrijali walinnisaa'i bagenderaawo. Naye nedda yagamba abalenzi n'abazza wali, n'atandika n'abawala buto walinnisaa'i kitegeeza istiqlaalu yadullu ala istiqlaali nasibu al-inath. Ekitegeeza nti omugabo gw'abawala gwetongodde, si gwakupaatiika ku gw'abalenzi, gwabe gwetongodde. Naam, waliwo n'embeera ezimu ng'asobola okufuna ekingi, zisoboka mukyala n'afuna kingi. Idhan abalenzi bafuna n'ab'obuwala ne bakola ki? Allah n'atukona ogambe mimma qalla minhu aw kathur, kebenge badde nyingi etya oba butiini butya, bafuna ki? Nasiban mafruda, omugabo mugereke ogw'omulenzi bwe guti n'ogw'omuwala bwe guti. Sigamba mbu bagenderaawo banaateesa, abawala n'abalenzi mugenderaawo bannammwe banaabawaako, si kubawaako. Omugabo gw'abalenzi Allah agugambye gwokka n'ogw'abawala gwokka, sigamba mugenderaawo banaabawaako. Omugabo gwabwe gulina istiqlaalu tamma gweyawudde. Kati okusika okw'Abawarabu omwana omuwala tasika, okw'Obusiraamu omwana omuwala asika. Obusiraamu n'obuwango bw'Abawarabu kyekimu. Ekyokulabirako ekyokumeka ekyokuna wa min adatihim qabla al-islami, ne mukalikya z'Abawarabu ng'Obusiraamu tebunnaba kujja, kanu yarithuna an-nisaa karha,
baali basikira abakyala okusikanga kwa buwaze. Omusajja bwafa n'alekawo abakyala, Abawarabu bawasanga abakyala 7, 8, 15 ng'omusajja bwafa n'alekawo omukyala nga bagaba ebintu awo. Abakyala abo tebabakkirizanga kuddayo. Yabanga akyasobola okuzaala ng'olyanga agwo jangu eno nawe jangu eno nga babagabanawo baganda b'omufu nga bagabana agwo jangu eno nawe ddeeno agwo jangu eno nga buli omu atwala gwatutte. Lwaki babatwalanga? Bagambanga emmaali ya muganda waffe gye yasasula teggwangayo, eggwayo ng'amaze kufoona omukyala twamuwasa. Obusiraamu bwe bwajja bwo bwakola butya? Allah agamba ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, temukkirizibwa kuddayo kusikira bakyala okusikanga kwaki kwa buwaze. Eyo kalisha Allah najijjawo rubbish. Kalisha endala embi okusinga kweyo gye njogedde eba yakutaano kati. Wa min adatihim qabla al-islam anna al-awlad al-kibar kanu yarithuna ummahatihim. Abaana abakulu ababanga bakuzeemu awaka mu family baali basikira bamaama baabwe. Okusikira bamaama baabwe batya? Omusajja asiŋŋaaniddwa wasiza abaana abakyala 8, alinamu abaana ababadde bakyali abawala myaka 18, 2 balinga 3, 5. Kati nga abaana abakulu awaka naga nze nesoose maama Dija, nze nesoose maama gundi, nze nesoose maama gundi, nesoose gundi. Kumugabo era bwe babanga bagaba bwe bakuwanga omugabo nga tomatidde abaga tukusuulireko maama Dija nti awusina mutawaana munsuulireko maama Dija nga bakusuulirako maama Dija ng'okukakkana era ng'osooka omuzzi eno kati gusooka odde eno maama Dija katukalanire ebino ebirala mukalanire ebirala nga yaali eno kudde eno ku maali yange ngadde eno. Kati eyo nkola yali yakijega ya jahiliya, buwangwa bw'Abawarabu. Allah tabaraka wa taala bwe yatunula ekikolobero ekyo n'agamba wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Ekyo kyonono kyabuwemu nnyo. Allah yali badde amaliza innahu kana fahishatan wa saa naye yayongeramu wa maqta, kyatayongeramu mu bwenzi kubanga mu bwenzi teyakyongeramu ekyo. Naye guno olw'okuba gubi nnyo yagamba gubi gunene, kikolimo kinene, ofuna omusango munene, wasaa sabira era ekkubo bbi. Okujjako ebyo bye mwakola nga obusiraamu tebunnaba kujja, ebyo biri maafu ankum illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabira. Okuwasa abavubuka, okuwasa bamaama baabwe Allah n'akijjawo kuba akyali kyabuwemu. Kali kyey'omukaaga wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, abange temukkirizibwa kuwasa oba okubeera n'abakyala abo bonna ababeerebwako ne bataata bammwe. Temukkirizibwa kuwasa mukyala yenna eyawasibwako taatawo. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, temuwasanga omukyala yenna eyawasibwako taatawo. Bataata bammwe abasajja abakyala bebawasako temubawasanga illa ma qad salafa, okujjako ebyo ebyakolebwa edda nga buno obujulizi obusiraamu tebunnaba kujja. Innahu kana fahishatan, kubanga ekikolwa ekyo kyabuwemu, kikolwa kyabuwemu. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa huwa al-ithmu al-kabir wa dhanbu al-kabir, kyonono kinene nnyo era kikolimo kinene. Wasaa sabira, era kkubo bbi nnyo. Allah najjawo n'ayawula wakati w'obusiraamu ne kalicha. Eri yali ddiini yaabwe nga nkola yaabwe era bajagala kuba abakyala baafuna bakumukeeka. Mbawalabu okusasula omukyala kya bbeeyi sebo, era abavubuka babeerayo nga tebafunye, talina ssente ziwasawo n'akimanyi sheekhe ne bali mubali walabu okuwasa. Omuvubuka atuuka myaka 5 4 nga tawasizza basaba essente aziina, kati ate nga bw'afuna wali owataatawe nga nedda wano eno ng'ekyakimalira awo. Wa min adatihim qabla al-islam, mukalishazi z'Abarabu obusiraamu bwe bwali tebunnaba kujja eneba yakomeka. Kanu yatuufuuna bilbaiti uriyana, beetooloolanga Kaaba ey'ekitiibwa nga bali bwereere
okwetolola kaaba okumanyi eyo ibada waliyatawafu bilbaiti latiq Allah yalagira betolola ennyumba eyo enkadde yedda ate nomanyi kyabakozesanga ekyo yali imaani esimbukawa bagambanga abantu bano bajja bambadde engoye nga bavudde mu bitundu ebyenjawulo n'ensi ez'enjawulo tetumanyi engoye zino ziyinza okuba bazifuna mu haramu kakati tetwagala haramu kwena ennyumba yambuliramu wali engoye zo jangu wano otaba nti eyo imaani engoye zireke wali toleeta wano haramu wo kati ate nga gwe bagendako owokweyambula haramu ate asinga oli nga beetooloola bonna beyambudde oba obalaba nganze bwe mbalaba sekasani kaluma obalaba nga beetooloola oba okiraba okimanyi omusajja omu bwayinza n'okufuna akatebe n'asooka atunuulira ebyokwetoola n'abivaako n'asooka agiraba nga yeetegereza abeetooloola nga batenda imaani bantu balina imaani wala beetooloola na bwereere kati ogwo gwali gukolobero kati olaba nga tekijja mu bagezi n'omuganda bwekitubu kitajja okutandika okuzaala abalongo n'owemula n'okubawo agagamba agasinga omuzikiti guno obunene olw'okuba omala abaana n'owemula nyazaala nazina ne mutabani omuwala nazina ne sezaala ne basula ekiro kyonna nga bawemula ng'ebyo bw'obiraba ne biri bifaanagana temulina njawulo bangi mu bazaala abalongo babamala bangi mu bazaala abalongo balina okubamala ne batereka obulira ne batereka abalongo ne batandika obubasinza buli kintu kyonna ne bakikola wano kakati obusiraamu bwe bwajja kwekyo ekikolobero Allah yagamba atya kwekyo ekikolobero wa idha faalu fahishatan qalu wajadna alaiha abaana wallahu amarana biha qul inna allaha la ya'muru bilfahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun bwe basinga bakola ebikolobero baka nti twasingana bataata baffe bwe batyo bakola era Allah yabitulagira please Allah n'abagamba qul inna allaha la ya'muru bilfahsha Allah talagira byabuwemu ekyo kyabuwemu kyennyini abantu okwetolola nga beerere bali bwereere abasajja abamu bawamu bakoma eri waggulu abalala bambi bakoma wano abakyala abamu bannamudigu abalala bannabutini bonna beetooloola bali bwereere ekyo kyabuwemu mwogera ku Allah ebyobuwemu قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أني ayinza okugaana abaddu ba Allah ebyokwewunda ebirungi engoye zaabwe ennungi n'ebyokulya ebirungi ani ayinza okubibagaana Allah tasobola kubibagaana n'olwekyo ekyo ekikolobero Allah n'akijjawo wa min adatihim qabla al-islam ne mu kalicha z'Abarabu ze baali balina nga obusiraamu tebunaba kujja namba rumeka namba 7 kanat iddatul mutawaffa anha zawjuha sanatan kamila omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubaganga omwaka mulamba ng'akungubaga tanaaba teyeesiga kazigo tafuluma waka abamu babazimbiranga n'obuyumba eri ekibanja gye kikoma ne wano mu Baganda pozi twawiirumwe mu mpa ebyabaganda badde nerabidde omukyala mbutafumbirwa nga tebannaabya lumbe lwa bbaawe oba lumaze emyaka 4 oba 5 n'engoye basibiranga wano mu Buganda oyo namwandu tasanirira nviiri bwe baabya olumbe ne bamunaazaako amaziga olwo ne bamukkiriza okufumbirwa kalicha y'Abawarabu egamba omukyala akungubagira mwaka kate wulire ey'obusiraamu والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 oyo yenna aba afudde n'aleka omukyala ku mwaliiro guno ogw'ensi omukyala akungubagira emyezi 4 n'ennaku 10 okukungubaga okw'obusiraamu n'okw'Abawarabu byebimu si byebimu طيب kalicha y'Abarabu namba 8 wa min adatihim qabla al-islam ne mu kalicha zaabwe ze baali balinanga obusiraamu tebunnaba kujja
kanat lahum ma yusamma biwa'di albanat, baali batta abaana ab'obuwala. Oli bwe yazaalanga omwana ow'obuwala ng'amutta, ng'amuziika, era nga balaba okubeera n'omwana ow'obuwala kipali kisiraani. wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Omu bwe bamusanyusanga n'amawulire nti munaye mukyala we azadde mwana ki muwala, ng'anyinyibala, ng'asunguwala, ng'agamba ayumsiku ala huni, omwana amulekewo asigale naye mu bunyoomeefu, nga basajja benne wazadde na buwala, olina buwala tolina kyotugamba. Am yadussuhu fi turabi, oba sina kindi amuziike mu ttaka. Saa ma yahkumun, Allah nagamba kibi nnyo kye baakolanga. Era okutta omwana ow'obuwala obusiraamu bwe bwajja, Allah nagamba wala taqtulu awladakum khashyata al-imlaq, temuddayo okutta abaana bammwe abawala olw'okutya obwavu oba enjala. Endala aya yagamba njala. Era omusango gw'okutta abaana abawala ne ku kiyama gugenda kubuuzibwa. wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, bwe gulibeera omusango gw'okutta abaana abawala gusimbiddwa mu kaguli ewa Allah, nga babuuza zambi kikyonoono ki ekyabasisa. N'olwekyo kalicha y'okutta abaana abawala ekyagikomya bwali busiraamu ne bugijjawo, kalicha ey'omwenda si bwe kiri. wa min adatihim qabla al-islam kanu yu'allikuna at-tama'ima, baali basiba irizi Awarabu, nga balina irizi ey'emmotoka, balina irizi ey'omu nnyumba, balina irizi eya pikipiki, balina irizi ez'ensolo, balina obutanga mu nnyumba. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'agamba inna arruqa wattiwalata wattamaim shirk, inna arruqa wattamaim wattiwalata shirk. Okusiba irizi ne rukuya zino ez'abaseka kiwato ze basoma, abo abakyanga irimu abo, ne tiwalata gy'eminkuduulu, eddagala abakyala lye bateeka mu mpombo mbu bafune obuganzi mu babba baabwe, lye bateeka mu nva, bidoodoodoodo ebyo Seka Hassan Karuma, bidoodoodoodo tobiraba n'ebinyeebwa, babyagala nnyo. Bibuzaabuza eddagala toliraba. Ebyomuwete tebirina buzibu, n'ebyomukyala we wawasa ow'eddiini tebirina buzibu, naye ebyokubuko okulina n'omuko baleese enkoko y'omuko gidduke nga bwodduka essasi, genda otuule eri, tolya nkoko ya muko. Abo tebalina ddiini, bannagadya tebalina ddiini. Dduka enkoko y'omuko nga dduka essasi, otuule eri mu ngatto gye bagabulira, naye tojja wano wali muko ne waba mukwano gwo twaweeru muleke fana ebyokoola byo nze saagala, fana ebyokoola byo saagala. Gwogenda onoonye wootuula weerira ebibyo bya bulijjo. Naye abo boolaba tebalina ddiini, asiba akakaaya ng'ate eno bwe yeetawaaza amazzi n'agateeka mu kataasa n'agayiwa mu luwombo noga twafudde edda bannange. Maama Adija akikoze ng'akikoze. Nsaagala mpombo z'abako nedda. Gwona olulya? Sirulya shekhe. Seka naye alugobye. Toyagala? Ositaki? Sitaki spendi shekhe. Mashallah. Nze Kongo saagala mulya SK. Mwe mulye empombo zammwe, mugende n'ebintu byammwe, saagala nze saagala. Tewali ddiini. Ebinkuduulu bagitandika omuwala lwafumbirwa ne batandika amalogo. Omwana tafumbiraawo, genda ne kano, kano kategeke, omusajja mulekeye mu kasala kkubo. Abo kati ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yajja yabigobawo nagayo mubijjeewo. Obwo si busiraamu. Huzaifa yasiŋŋaana mukwano gwe, yali agenze kulaba mulwadde n'amukwata wano, agenda okulira mulimu ekigulumba, namugamba kino kiki, namugamba irizi. Huzaifa yayingiza buyingiza mukono bw'ati n'agikutulamu, namugamba law mitta wa huwa alayka ma sallaytu alayka,
oba kufanga eno yirize kuliko mbadde sigenda kusalira kitegeeza kanu yukaffiruna alladhina yuallikuna tamaima abasalafu bakafuwazanga omuntu atekamu yirizi asiba yirizi kubanga eddogo likafuwaza wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur Imam Shafi yaga nti bina ala hadhihi al-aya eddogo likafuwaza okusinda kweyo aya baba gamba nga innama nahnu fitnatun fala takfur buyingira amalogo kafuwala kalisha y'Abarabu esembayo eno mujiwulirize nnyo kubanga efaanagana n'eggwanga erimu abantu b'e Ukraine kabisa kanu yuharrimuna ala anfusihim ba'd al-ma'akil bayinanga ebyokulya ebimu nga bagamba miziro nga tebabirya ng'ab'e Ukraine bennyini nga Ukraine yennyini bayina ebyokulya ebimu nga miziro okiwulira era Ibn Abbas yagamba okukakasa nti abantu baali ab'e Ukraine tebalina njawulo n'Abawarabu yagamba idha asarraka bw'obuuja nga kikusanyusa anta alama jahara al-arabi okumanya obujega bw'Abawarabu faqra'u ma fawqa 130 fi surati al-an'am genda mu Qur'ani obikule suratu al-an'am osome ayo 13 kudda waggulu ojja kumanya abasajja nti baali bajega ebimu kubibafuula ebijega abajega kankumenyeyo kimu Allah kyeyogera waqalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina Ukraine tamama Allah okyali ayogerako Abawarabu ensolo bwe yabanga n'omwana nga guli munda ne bagisala akayana akakabeeranga munda ennyama y'ako Abawarabu baajagalanga nnyo kati olw'okuba baajagalanga nnyo nga bagamba bannange buli ekiri munda w'ensolo eyo ng'esaliddwa kiriwaako basajja bokka abakyala tebalya obali wali oddeko abantu b'e Ukraine nga abasajja be baali balya enkoko abakyala tebalya nkoko tokiwunyangako e Ukraine ndowooza okiraba abasajja be balya amagi abakyala tebakola ki abasajja be balya enseenene abakyala tebalya nseenene endiga ebyo byonna bina biriwa baki e Ukraine kati ekyo gyonna baali ku volongoto Allah yayogeraawo n'ayogera paka lwe yatuuka ku aya esembayo ebiwunziko ebyo byonna n'abagamba qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqun uhilla li ghayri llahi bih bagambe sisiŋŋaanye eyo mu bino ebinzisiddwako nga waliwo omuziro ogutaliibwa muharraman ala ta'imin yat'amu nga waliwo ekyomuziro kweyayagala okweriira okuggyako omuziro gye gino wammanga illa an yakuna maitatan okuggyako nga kifudde kyokka ogwo omuziro ekyokubiri ki illa an yakuna maitatan aw daman masfuha oba omusaayi gwaki gwakafa ekikye bakuba ensolo weppa ne balembeka omusaayi ne bagufumba ne balya abayaalo babikola nnyo oba ensolo ogisalawo bati ne balembekawo ne bagufumba guli haramu ekyomuziro ekyokusatu Allah kyeyogera aw lahma khinziri oba ennyama y'embizzi embizzi muziro kyobola ffe tuli kaweefube wakuwandiisa ekibiina kyaffe era nababuulirako eri mudalasa emu nti anaakwata fayiro siteeka akaluma wuyo leero waali anaakwata fayiro nga tugenda embuga okuwandiisa ekika kyaffe amoli babakuleetera 15 era nakibagamba nga Seeka wagambye ekika ky'embizzi buli kyonna kye banaateekangawo ffe tugenda kiwangula wano e Uganda oba mipiira ffe tuwangula oba kiki ffe tuwangula bagaye nga twajjirwa ab'embizzi bannaani buli kino yonna bakitutte ate ffe tuli soba tetunywa mwenge tuli balamu buli ke banaateekangawo ffe akabbiro
akabbira omwenge embizi teri okitegedde seeka. Idhan baganda bange, embizi Allah yenyini yatubuulidde muziro kubanga guli haramu, teguliibwa. Embizi eri haramu. Era abanewandiisa muyite mangu waseka kaluma nga tannagenda abawandiike. Nze mbabuulidde ekisemberayo ddala baganda bange, okusinziira ku ebyo byenjogedde. Kati mbuuza ebibuuzo bibiri. Eddiini yaffe ey'obusiraamu byabuwangwa by'Abawarabu? Kati mbuuza ekyokubiri, obusiraamu bwe bujjawo ebyobuwangwa oba bubirekawo? Kati mmwe abaganda bawana, abanyankola, abakiga, abanyarwanda, lwaki mulowooza nti mmwe ebyobuwangwa bwammwe mulina obitambuza n'obusiraamu? Musamire, mumale abalongo, mwabye ennyimbe ng'ate bwe musaala. Lwaki mulowooza bwe mutyo? Oba musamba kifiiriza muga nti Abawarabu bafiirwa ebyabwe, netugenda sigaza ebyaffe. Abawarabu ebyabwe tebitukwatako. Omusiraamu Omuwarabu, omusiraamu Omuganda, Omunyarwanda, Omukiga, mwenna obusiraamu bye bubalagira bye bimu. Kubanga ebyobuwangwa biri byonjogeddeko, ddiini eyeetongodde w'obiremerako oba oyina eddiini meka? Ya ayuha alladhina amanu dikhulu fi silmi kaffa. Bw'oba wakusiramu kasiramuka, bw'oba wakusigala eri sigala eri. Ekibuuzo ekisembayo, ebyobuwangwa by'Abaganda ndobanga bitandikira ku kintu. So bwe kiri? Kintu n'Adamu ani yasookawo? Adamu yali ku ddiini ki? Kati obusiraamu bwe bwasookawo oba buwangwa? Allah kiyagamba kana nnaasu ummatan wahidatan, abantu bali gurupu eki. Qala Ibn Abbas ala millati lislami fakhtalafu fabaatha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina. Bayawukana ku mulembe gwa nabbi Nuhu ne bagenda ku ntaana ne bagenda ku kaburi. Allah n'atandika okutuma bannabbi bataasa abantu babakomyewo ku umma eri. Ibn Abbas kweyo aya gamba kana baina Adam wa Nuhu 10 quruni annaasu kulluhum ala millatin wahida. Okuva ku Adamu okutuuka ku nabbi Nuhu wayita ebyasa 10 abantu bonna nga basinza Allah ogu. Kati okusinza Allah omu ne bino ebizibano juzi kyekyasookawo osinza Allah. Nolwekyo gwolowooza eddiini yeetandikira ku jjajjaawo Lubaale, simanyi Mukasa, simanyani. Eddiini yavadda, bannabbi bonna Allah be yatuma baali basiraamu. Nolwekyo ebyobuwangwa bye bipya, bye bizuule, ye bid'a. Okitegeera? Ebyobuwangwa ye bid'a. Nga mmaliriza ono ndaba ntunuulira basiraamu, omuntu yenna anaatuuka ewa Allah tabaraka wa taala nga yalina tawhid yekka yagenda okuwona. Omuntu alituuka ewa Allah ng'eddiini ye yagitabikamu ebyobuwangwa n'ennono ne bimuwangula n'abyagala nnyo, faqad khaba wa khasra, agenda kuba afaafaganiddwa, ensi egenda kuba emusaze, n'enkomerero egenda kuba emusaze. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله الدكتور سوى الله سبحانه وتعالى بنعم تكو مدا. اللهم